Juliana Kanyomozi luno talo yaletankulide Banayuganda bakaye ajukira Juliana Kanyomozi lunaku olwajjo yavuddeyo n'ategeeza mbu lwaki Banayuganda bakola bino eno twatuukayo ddi, why are we doing this, mbu okusanyukira abantu abafunye obuzibu Pastor Bujingo n'omusanyukira n'abantu abafudde ne mubasanyukira mbweno twatuukayo ddi, lwaki twabulwa humanity, lwaki tubuliddwa empathy. Nga yeebuuza ebibuuzo bingi nti eno lwaki tugendayo mbu si kya buntu tekigwanidde era mbu ye tabyagala era twandibadde tubikomya Bannayuganda. Abaana bamubuuziza ebibuuzo bingi. Juliana bikyamulemye okuddamu nti tokimanyi nti bwe twafiirwa Kanso wa Mary Anthony omukulu Bujingo yavaayo n'asanyuka n'akinagguka n'agamba mbu Kanso wa Mary Anthony yali lead lawyer baali bamuwawaabidde okuba nti yayokya Bible. Mbu n'amugamba gwe genda mpola mulenzi mune kati yali amuwawaabidde ali magomba abukuta yafa ebirwadde bya kansa. Mbu Bujingo teyeepankirwako ng'ali mu kinaggukira ku bafamire ba Kanso wa Mary, ku mukyala we, ku baana be olwaleero abali mu kulumwa olw'omuntu waabwe yafa mu mbeera etategeerekeka. N'abantu bangi abaana banupaliza bakubwa amasasi, abattiddwa, abawambiddwa, ng'omukulu Bujingo akinagguka agamba mwesonyiwe gavumenti. N'abantu abalala bangi abali mu kkowe lya Pastor Bujingo bwe batyo bwe batta abaana ba Nuupu, ezo beetuuka ku baana ba Nuupu baseka mbu gavumenti tebagizannyisa. Mugiwulidde gavumenti ejja bakuba kebakube, ejja kubatta, tujja kubatta, tewali kye mujja kutukola. Kati ebyo abantu babitegereka. Naawe abadde ayogera ebyo singa otukibwako obuzibu mu mbeera y'emu nga gye baalimu bajja kuseka. Kyekiri ku Bujingo olunaku olwaleero. Kati Juliana Kanyomozi yavuddeyo abaana beebuuza nti bulijjo naye gy'ali, bulijjo ebigenda mu maaso mu ggwanga abiwulira ng'abitegeera nti bo bulijjo bamanyi kasiru tayogera, nti yayiga kyakuyimba ey'okwogera tamanyi. Kati nno ekiri ewa Juliana Kanyomozi anyiga biwundu. Sooka olabe akatambi kano. Omumbejja Juliana Kanyomozi wagenze okulaba nga tuyitirizza, wagenze okulaba nga tunyigirizza nnyo yeeyita musajja wa Katonda omusumba Alozias Bujingo paka ku kisenge. Nga ggwe omukyala alina eddoboozi ate ery'omuzinzi ennyo mu ggwanga era eririna n'amaanyi okubaako bye likyusa munda mu ggwanga ate ng'oli mukyala mumbejja. Bwe butatuleka kuwaba kwe kuvaayo n'owuliziganyako naffe ng'otubuuza nti bannange ak'obuntu kaddawa, bannange ki ekyatuuka mu nsi, bannange ensi ng'ekyuse nnyo. Kyatandika ddi abantu okusekerera omuntu ali mu bulumi? Kyatandika ddi abantu okujeeja omuntu eyasimattusa amasasi? Kyatandika ddi abantu okujeeja omuntu afiiriddwa munne? Nazzikuno ng'omuntu bw'asimattuka okufa tumukolera kijjulo kimuyozaayoza kusimattuka kunsa so si kumubuuza lwaki ggwe tewafudde. Nazzikuno nga bw'osanga omuntu alina ebbonyigalinyiga tusotokosa likose. Nazzikuno nga bw'osanga akaaba obudaabuda mu budde n'okumusirisa tusotokola byongera kumukaabya. Naye ak'obuntu kaddawa, bannange tuddeyo ku nnono ensi eri mu kubula. Awo mumbejja nnyabo nnyenje buse omanyinze bwe mba njogera n'abambejja njogera mpola era sibayisaamu maaso mpabula bawabule. Omumbejja Juliana Kanyomozi tukkiriza nti twabula era tetukyayina kabuntu, naye sooka weebuuze twabulira wa? Singa mbeera ku lugendo n'entambula bwe nti wabula ne nzuulira mu maaso eyo nti nabuze dda, sirina kunoonyeza eyo kkubo ppya oba kkubo ttuufu lye nnina kukwata, nnina kusooka kuddako mabega gye mpise neebuuza embuliddewa. Bwe naddako emabega nja kumanya nti aha wano nayiseewokko era waabadde watuufu, wano nayiseewokko era waabadde watuufu, naye wano kirabika we nabulidde mu jankishoni eno. Nabadde nnina kukwata kkubo lino ate laba bwe nkwata eri eno. Kaakati nga tonnanenya muntu yenna kubula, sooka weebuuze yabulira wa? Nzikiriza nti okujeeja omuntu ali mu bulumi si ka buntu, naye sooka weebuuze lwaki bo bano abantu tebalina ka buntu eri omuntu ono, baabulira wa? Singa osanga omulalu alya kasasiro nga tonnamunenyagira bisajja banne ekirya kasasiro, sooka weebuuze ani yakiroga okulya kasasiro?
Essaawa eno tukkirize nti tulinga ente endalu naye ekisinga okulalula ente kugisalako mayembe kitegeeza ogifudde ya bikuggu ekisinga okunyigiriza ente kugitulugunya nnyo. Kakati senga osanga ente ng'etomera sooka weebuuze ki ekyagiralula. Naffe olunaku olwaleero tulinga ng'ente etomera naye sooka weebuuze ki ekyatulalula era lwaki tulalukidde nnyo ku ono. Bantu bangi abasimattuse kaŋŋambe General Katumba Amala yasimattuka amasasi ng'omwami oyo ate nga ye minisita akolera munda mu gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Naye gwe sooka weebuuze lwaki ye tetwamujeeja, lwaki ye twamusaasira ate omusumba asumba endiga ze ku ye ne tusanyuka. Juliana Kanyomozi bwe wafiirwa omwana wa Ummule Mirembe Bambi Keroni Kabugo. Keroni Kabugo bwe yafa buli muntu yayisa obubaka obusaasira Juliana. Era Juliana naliwaawo ku All Saint Church nga ndi mu kunyolwa naawe era kyannuma nnyo. Weebuuze gwe nga tetwakusekerera. General Nyakayirime yali aweerereza munda mu gavumenti eyaduumirako ku magye era omulwanyi eyaleeta gavumenti bwe yafa ffenna twannyogoga. Yakoboolanya bwe yafa ffenna twannyogoga. Bantu bangi abazzenga bafa ate nga mwana wattu baweerereza na munda mu gavumenti naye nga ffenna tugamba kimu nti nga kitalo. Naye gwe sooka weebuuze ku ono lwaki abantu basanyuse nnyo ekyamutuuseeko. Lwaki abantu bamuyeeyezza nnyo nga tonnanenya muntu yenna asanyuka kuyeeya Bujingo. Sooka otunuulire lwaki abantu bayeeyezza nnyo Bujingo. Maama Juliana Kanyomozi fere tuli bagwiba ddalu nti tugwire ddalu ne kube tutamanyi oba batalina kye batukoze. Naye naffe tugwire ddalu ku bantu abalina kye baatukolera nga twalinda dda akaseera nga kano. Njagala okutegeezaako maama Juliana Kanyomozi omumbejja Bujingo nze ate bwe yalifudde n'alisese nnyo. Tolaba nti nsanyuka kati naye ate Bujingo bwe yalifudde n'alisanyuse nnyo. Maama Juliana Kanyomozi omwanya oyo wa Mmeri bwe yafa yavaayo n'akuba ettende era n'agamba n'abagoberezi be nti mukubire Mukama engalo ez'amaanyi ogaba amagezi gazooyo yali amu ku banvunaana okwokya Bayibuli. Bwe batta abaana baffe oyo omu ayimirira ku kadaala n'asanyuka nnyo n'agamba era mmwe abasiru mukyafa nnyo. Buli lwe batulugunya abantu omwami oyo yavaayo n'asanyuka n'apaka nga muwagidde gavumenti naye mugenda kutulugunyizibwa nnyo. Si kibi ye okuwagira gavumenti naye ate nange si kibi okulwanyisa gavumenti nga nkozesa amakubo amatuufu nga siise mu buyeekera kubanga mu ssemateeka wa 1995 mpa obuyinza okuwagira ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna kye njagala n'omuntu yenna gwe njagala. Kasita ekibiina ky'ebyobufuzi tekibeera kya buyeekera n'omuntu nga si muyeekera. Naye buli lw'empagira Bobi wange oyo ampita mu ssiru. Buli lwe tufiirwa tube tukyali eri mu kukaaba n'abazadde beesibye ebimyu bamulekwa beesibye amafuvu ng'omwami oyo avaayo ayimirira ku kazindaalo ng'ajeeja abantu. Juliana Kanyomozi omanyi obulumi bw'omwana kubanga oli muzadde ate yaziikako ku mwana. Naye gwe olowooza omusajja oyo bw'avaayo n'ajeeja Franka ssente zanga afudde n'afutyankawo nti afudde lwakuba musiru abadde atambulira ku Bobi Wine. Olowooza maama we yawulira atya? Ebisa byamuluma bitya? Maama wa Rita, maama wa Dani, mama wa Yasini, mama wa Franka, abaana b'abantu abo b'abantu bonna babadde badipendinga ku bantu abo bawulira batya nga balaba omusumba w'abalokole eyali badde alungamye eggwanga ng'avaayo ng'akola statement ng'ezo. Gwe sooka weebuze lwaki ku bala tetusanyuka naye lwaki ku babiri tumwine ne Bujingo Bannayuganda basanyufu nnyo ku kyamutuuseeko. Lwansonga nti naye abaddenga musanyufu nnyo ku bizzenga bibatuukako. Bw'osanga omuntu akuba amayinja nga mulalu sooka weebuuze ki ekyamusuula eddalu. Tukkiriza tetulina kabuntu naye ki ekyatuggyamu ak'obuntu. Naffe kituluma okuba nga tetulina kabuntu kubanga omuntu yatondebwa ng'alina okubeera n'ak'obuntu naye kisinga otuluma nti tunyigirizibwa nnyo n'okutuuka okuggibwamu ak'obuntu omumbejja maama ssebo omumbejja Juliana Kanyomozi. Era ssebo omumbejja njagala okukutegeezaako nti bulijjo ebigenda mu maaso mu ggwanga ffe tumanyi nti tobiraba. Era y'ensonga lwaki teri bulijjo abanja ddoboozi yo ku bigenda mu maaso mu ggwanga
Era bulijjo tulowooza nti eddoboozi lyo tomanyi nti lya mugaso nnyo nti lisobola okubaako ne birikyusa mu ggwanga. Era bulijjo tulowooza nti tokimanyi nti eddoboozi lyo ddene nnyo nti lisobola okwogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Naye tukizudde lwaleero nti mwana wattu osobola okwogera. Era bwe walabye nga tuyitiridde n'ovaayo ng'omumbejja n'otugamba bannange twawaba tuddeko emabega tuzuule wawe twabulira nga ggwe omukyalo omumbejja ssebo. Sisobola nze kujeemera kubanga nze mpa nnyo eby'obuwangwa ekitiibwa. Naye amaanyi ago ge wakozesezza okwogera ku kikyamu kino senga bulijjo g'okozesa okwogera ku bikyamu ebirala senga ate Uganda eri wala oba osanga ffe twali tusene ku mbeera ejjeja Bujingo kubanga eddoboozi lyo tulizudde ly'amaanyi nnyo era lya muzinzi lyali badde lyagamba dda ku Bujingo ku kintu kye kimu ky'otugambako olwaleero. Ekizibu nga kino kyaligenza omutuukako ffenna nga tugamba bugambi oh sorry pastor waffe, oh sorry pastor waffe, kubanga tewamugambako n'agenda mu maaso n'emizeeje. Akaseera katuuse bulijjo kyatuyeeyezaamu naye kimutuuseeko ate ffe oyagala otugambako. Nze bulijjo mmanyi oli muzibe, nze bulijjo mmanyi oli kiggala nti n'ebigenda mu maaso mu ggwanga byonna mpaawo na kimu ky'olabako y'ensonga lwaki tolina na kimu ky'oyogera. Ne batta abaana ne bawamba abantu ne babeera ku free Kibalama, free Damulira, free political prisoners, baseggirinya ne babasiba, seggirinya n'avaayo nga mulwadde nga minisita nabbeeza kino oli nabba n'ez'amabaati ag'abawejjere. Kale bino eby'okutusiba waaligambye bya bufuzi naawe ng'otutyo twesembereza oba otuwolereza nga naffe tusukkayo twalikomye. Naye abagagga ne babba amabaati g'abawejjere be balina okusaavinga ate banyuunyunte babba mabbe oli n'omusanga ng'asula mu goloofa ya myaliro 3, oli n'omusanga ng'alina akeedi, oli n'omusanga ng'alina faamu, oli n'omusanga ng'alina zisemaduuka oba ziyite supermarket zi hypermarket naye ng'era tasanga nsonyi kubba mabaati meeru ge babadde batwalira abanaku abawejjera okuwona okukuba enkuba ekiro oba okusula ebweru. Awo tewayogera, tewabiraba. Wangadya n'avaayo n'afutyanka abatulugunyiziddwa tewabiraba. Mukyala wa Kibalama n'avaayo abaana baddamulya ne bavaayo free our dad. Obwana buto ebyo byo tebyakukwatako. Ne bw'otunuulira omwana abonaabona ng'abanja obwenkanya mu mbula ya kitaawe oba mu nfa ya kitaawe ebyo tebikukwatako. Wabula ogenza okulaba ng'ebigambo byaffe bya busagwa nnyo era bibi nnyo. Kwe kuvaayo n'oteeka obwanda mu kazindaaluko ojja owuliziganyeko b'abantu bannange kisusse, bannange kino kisusse, bannange kino kiri bwe kiti ne bwe kiti. Yes, you are right. By the way, Juliana mutuufu, temumuvuma. Mutuufu. Tetulina kaabuntu ak'obuntu kaatuggwamu. Twajjula ettima naye asooke yeebuuze lwaki. Weewaawo tetulina kaabuntu naye si ku bantu bonna. Juliana Kanyomozi tetulina kaabuntu ku bantu abatalina kaabuntu gye tuli. Kati bwe tuba tulwana okukomyawo ak'obuntu mu ffe, endwadde kasita ogiraba ogijjanjaba tuviira ddala kumulandira. Tosobola kugijjanjaba wano kumpi n'ewana. Omuntu ng'alina ebbwa tebamunyiga mu kiwundu, banyiga okuva eno waggulu mu misuwa ne gasaka amasira ne gafuluma then n'onyiga ekiwundu. Ogenda otutuuka ku kiwundu ng'ekiwundu olwedde kitandise n'okukola ki n'okukala. Kakati totunuulira ffe kuko obuntu akaabula. Saagala otunuulire nze, saagala otunuulire oli, saagala otunuulire Asimwe, saagala otunuulire Lumbuye, saagala otunuulire Masaba, saagala otunuulire Umaru Kisekka. Wabula tunuulira kyekyaleeta embeera eyo kyekiba kinogero eddagala ng'eggulo bwe nnabagambye nti mu Buganda anaagoba ebinyonyi okumuleekaanira atema muti kwe bitudde. Muti ki okutudde ettima lino lye twasitula? Jogo, otigumbuzi, kamanyiro, kutuyeeya, kutusekerera, n'okutukudaalira, okutusiba, bwe ppono okututta, okugattako okutuwamba. Naffe twamayuuka
naffe twanyiga yensonga lwaki naffe tubikola kihuuligani ku bantu nga Bujingo kubanga nabo babadde babikola kihuuligani. Omusumba oyo olunaku lwe yavaayo n'ayogera ku wammeri singa walimu ak'obuntu oba ak'obutegeevu waalivuddeyo n'okyogera kubanga eddoboozi lyo twakakizuula era ensonga lwaki tetwakunenya mu budde obwo twali tetumanyi nti obiraba naye twakakizuula nti eddoboozi lyo toli kasiru lyogera n'amaaso go galaba bye tulaba twalivuddeyo n'omwogera. Kati wuuyo ali mu Amerika mu basiyazi naye ng'omusajja gw'ayogerera ebyalina n'abaana alina ne famire naawe gy'omanyi obulungi tiwafaayo kukyogerako nga baweebuula musajja munno ate yali bbosi mentawo omutandisi wo ebyo tewavaayo kubyogerako. Attisa abaana b'abantu naye ng'amanyi ababatta tewavaayo kubyogerako. Ffe kankubule tetubanja muntu yenna ddoboozi lyadde okutuwolereza kubanga tusobola okubyemalira naye bw'oba owulira nti tosobola kuyimirira naffe mu kunyigirizibwa nga bali obatya tosobola baataaki ng'olina k'obajjamu waakirisirika. Gwe bw'oba owulira nti okufiirwa mama nnaaki okufiirwa omwana we kyakusanyusizza tolaga nsi nti ojubireeti nga at least sirika bw'oba tosobola kaaba naye okusirika kikola ki kyekisinga naye bw'omuyeeya naye akulindira mu kkoona naye akaseera nga kano abeera akalinze. Mama Juliana Kanyomozi ssebo omumbejja bwe wafiirwa omwana gwe tetwaseka twakaabiramu naawe era ne ku All Saint Church twajja ne tusabira omwoyo gw'omugenzi twajja naye gwe weebuze lwaki ku bano ffenna tuli mu ssanyu ffenna tuli mu kusanyuka nti ddaawa ya mooto ni mooto. Ate olunaku olwaleero tetutadde Bujingo ku nninga lwa nsonga tumuyeeya naye ate twagala kufuna bwenkanya mu bulumbaganyo obwamutuukako era nze zanalisisi ze mbadde nkola. Tufune obwenkanya ku nfa ya ddereeva we tufune n'obwenkanya ku Bujingo yennyini era ntadde nnyo poliisi ku bunkenke emirimu gyayo nagiwambye tulabe nga wabaawo obwenkanya mu bulumbaganyo obwatuusibwa ku Bujingo naye mu kufunira Bujingo obwenkanya n'omugenzi ate Bujingo yalina okusooka okukwatibwa kubanga ye first suspect. Oba ntegerekese bulungi lwa nsonga nti ye first suspect era ye muntu aliwo gwe tusobola otandikirako kakati okuddako nga temusiima badetective abalungi abalinga nze nkola omulimu gwange nnyambako ku poliisi kubanga gatugamba nti yamba poliisi naye kuyambe kyokka nze nnyamba poliisi gye susuubira kunnyamba lunaku na lumu ate muvaayo abaana abaddugavu nga temusiima nga temwagalika Juliana nze akoze omulimu ettendo okulaga poliisi okugigattira ziddotisi ne ziddotisi tulabe nga Bujingo afuna obwenkanya neddereva nga afuna obwenkanya wabula ate ye Bujingo ng'omulamu okufuna obwenkanya yalina okusooka okukwatibwa abe ku kajojijozi w'ebibuuzo gwabuuzibwa ate nze gwe munenya kwegamba oyagala ebintu bigende nga mu maaso mu ggwanga tubirekawo tulemera bikubaganyako birowoozo nja Juliana Kasimu Ouma yamukubye oluyi ffe tugambe ebyo byabaserebu tuleme nakuteekawo mbeera ekwatisa Kasimu Ouma Juliana Amoni Lukwago yamukoze bwati era stiru tukole ki tusirike tuleme kubaako na kye twogerawo oba tuleme kubaako na kye tukolawo kyokka nga amaloboozi tugalina ne tugafuule bakasimu. Juliana nga ggwe omukyala yafiirwa ku mwana era yaziikako Allah amusaasire omwana wo Keroni Lukwago oba Yesu amusaasire amuwe ekitangaala eky'olubeerera kimwakiri yonna gy'ali bambi era akusobozesa okumusisinkanako ku lunaku lw'enkomerero naye nga ggwe omukyala yali aziiseeko nkakasa omanyi kye bayita obulumi bw'okufiirwa. Omuntu afiiriddwa oli ne wajja n'amugumya nti maama gundi munnange kakkana alabanga amuyeeya kubanga si alimu ekyo. Nina mukadde wange eyo maama we bwe yafa ne waba wajja amugamba maama gundi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kyava agamba inna lillahi inna ilaihi raji'un era ku wange Allah yawe yajjawo era ku wange ku maama wange kwaweerera najjawo kwa inna lillahi raji'un ku wange omanyi obulumi obwo n'akusaasira osobola okumuvuma
olabanga kuyeya because tatudde mu ngatto zo tamanyi kyoyitamu naye ate ono akusekeredde naye ate ono akuyeeyeza naye ate ono akuvumye kyo kinaabeera kitya so Juliana tulina ensonga zaffe naye ffe tubadde tumanyi nti ebigenda mu maaso mu ggwanga tobiraba era y'ensonga lwaki n'okuziika toziika ffe tubadde tumanyi n'abafa tobalaba tobamanya y'ensonga lwaki n'okuziika toziika naye munnange kitwekanziza nti bulijjo balaba obiraba ebigenda mu maaso mu ggwanga byonna era tubadde tumanyi nti eddoboozi lyo temuli bwanda tusobola kwogeranga ku bikyamu bigenda mu maaso mu ggwanga naye munne kitwewunyisiza nti obwanda mwebuli era osobola okwogera era osobola okulikosa naddala mu mbeera ng'olaba eggwanga we liwabidde eddoboozi lyo lya muzinzi nnyo okubaako bye litereeza era kitwewunyisiza nakyo n'ekirala ekitwewunyisiza kwe kuba nti osobolera ddala mwana wattu okwogera ensonga ezibaako be zikyusa mu ggwanga otherwise kusooka weebuze lwaki ku Kato tetwaseka Kato yafa fena twagamba o inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaweera yajjaweera Mukama ne tumusabira amuwummuze mirembe naye nga Kato yavumanga Bobby yavumanga obwana bwa Nuupu naye nga amanyi w'alina okukoma ng'abafiirwa oba abafa takwatawo tabagambako amanya nti bino bya bufuzi naye bano abaana bengenda okuyeeya abafudde balina ate bazadde baabwe bambi balina ababadde babaagala sigenda kusiga nsigo ya bukya era nga Kato amanyi limitisi ze naye Kato munnakatemba watuukidde okumanya limitisi ze ku bantu abalina obulumi omusumba n'atamanya limitisi ze seba omumbejja omusumba n'atayamanya ddi w'alina kusinikira malibuge kuba n'aligayisa ebinnyo naye temuli mannyo omusumba n'atamanya ddi w'alina kusinika malibuge ddi lw'alina butayeeya abantu wabula nga ye buli budde akitwalanga olwali atwalanga okubalaata akitwalanga kya bulijjo wallahi nga sikwenyezza nze siri musanyufu olwa Bujingo obutafa naye ate nensanyuka lwa nsonga nti yalabyeko ku buti abantu bwe balisanyuka ng'afudde singa ali batakyusizza akazindaalo kano kakubbulula oba kasobola okukusaanya obwokafuna wallahi kakozese bikuumirawo abantu bayagala nnyo Bujingo oyo ne bwolaba bamukyawe nnyo omanyi nabagamba nze bwe nkusanga nga bakutwala mu loogi nga sikwagala ng'omusajja akusombye agenda kuggyako bibye siroma naye gwe gwenjagalya ddala ne bwenkirowoozaako olowooza nti bakwana kinja by'omutima ensonga lwaki bawalana Bujingo lwa nsonga nti baamwagala nnyo kubanga enjiri ye yali ewooma nnyo ate yali eryowa emyo nga tekoma mu kkanisa mokka ng'eyingirako ne mu bulamu bw'ensi mwe tuwangaalira ng'eyingira mu mizikiti ng'eyingira mu makanisa ng'eyingira mu ekereziya katolika ng'eyingira mu Orthodox ng'eyingira ne mu basamize Bujingo teyalina boundaries abasiraamu abalokole abadiventi abakristaayo Orthodox abasamize abaki bonna nga bamwagalira nga bamuwuliriza ne weebuze lwaki baamukyawa yava ku mulamwa nga ffe bw'otugamba tuddeyo kemabega tunoonye we twabulya naye addeyo anoonyeeko we yabulira otherwise ssebo omumbejja tewali googulira dda tera gojja kutegeerera mwe muli bulungi muli bakyala b'embuga sezaalawo basiiba batta abantu wano sezaalawo tovaayo kwogera ng'obusezaala bumalawo bannayuganda wabula omuntu omu Bujingo ogenza okulaba nga tukuba amasasi g'ebigambo ga bigambo olabye nga kikuluma nnyo n'ovaayo n'okyogerako naye Juliana wadde ng'oli mukyala w'abamagero nga Saale yazaalira ku myaka 9 omwana totuleetako byamagero bye tuleke ze empisa zoyagala tutubuulira zibuulirire omwana wo Taggi akule aleme kufaanana nga bataata be by the way kisinga kugamba Taggi akule aleme kutwala mutima gw'abakitaabe omumbejja byebyo ebya Juliana Kanyomozi omumbejja wa kuno Bannayuganda si basanyufu Juli olina okukimanya nti Bannayuganda bakoowu balina ebibaluma
era kyovula abajja eggaali abantu ab'enjawulo okuzikuolekeza okulaga mazima lwaki baluma. Ono nno omukyala muno muva mu kitundu kye kimu eyo naye kaakugamba ebibye. Juliana Kanyomozi nyabo omumbejjo w'ekitiibwa Terera weewunzise. Bulijjo tulinda abantu abalina audience ennene, abantu abalina ku maloboozi agasobola okuwulirwa. Muveeyo mulwanireko ku Bannayuganda, muveeko kumwogerere injustice ali obubi. Olwaleero nfulumizaayo akatweko ng'otulaga oyagala kwogera ku kirumi kye boogera ku Bujingo. Totwasamira kimire bayira bakimire kitakunika baitu kimire obula akinywekereza hamaizi baitu kimire. Mukazi bibyo bingi obikolera mu nkukutu era obulamu bwongo bwoyagala nnyo okubutambuliza mu nkukutu golaga mbu bw'oba oziika toyagala kweraga, bw'oba okyalira abalwadde toyagala kwerabisa. Kati beera ne kino kimwemulugunyize mu njuyo nga bwonna bw'obimalira mu njuyo. Just understand why people are behaving the way they are behaving. Go slow as. Gwe oli w'amaanyi oyimbira ennyimbe oyimbira sente empitirivu era ne bakusasula n'okola ebivulu by'abantu ne bajja ne bakuwagira n'odda ewuwo. Tetukunenyangako, tetukubuuzangako lwaki okola byokola, tetuleke nga bwe wasalawo okutwalira obulamu bwo ng'ogamba oyagala nnyo obulamu obuli private. Ne bino bireke. Juliana, I would expect you so much like I would have expected you from a long time ago. Kyogamba eggulire lya Bujingo lyesinze nnyo okutunda okusinga amawulire gonna gabadde gabeera mu Uganda. Oyagala kuŋŋamba eggulire lya Bujingo litunze nnyo okusinga abaana be baasiba oba mu myaka emeka 4 years ago. Kyogamba eggulire lya Bujingo litunze nnyo differently from the person we have been demanding Chibalama all the years, all the months we have been asking Chibalama John Bosco. Kyogamba eggulire lya Bujingo litunze nnyo okusinga bwe tubadde tusabaddammulira. Kyogamba eggulire lya Bujingo litunze nnyo okusinga bwe tuli mu kwogera nga twegayirira nga tugamba bate Olivia Lutaya olyoka ojja okuvaayo ojjayo efutwayo. No. Bambi tubadde tukuwa ekitiibwa nga ebimu tukutunulira ne tukulaba bulabi ne tugamba oyo tumuleke nga bw'ayagala nnyo private life, naye ate totuyingirira kubanga tujja kujjayo buddate lineni gwe bwolowooza mu tetumanya tujja ate tukuleetere n'amasiga g'ogamba wawonedda. Ffe bw'oyagala okulowoozesa bwoti ffe tulina obulumi obwaffe. We have a lot of pain. Era tulina bingi bye tuyitamu. Juliana weefuge. Juliana totubuuza lwaki tucelebratinga kubanga Keroni tetwacelebratinga bwe yafa. Ukitegedde? Brother recently bwe yafa tetwacelebratinga. Ukitegedde? Kati weewunye lwaki ono. Ku Juliana n'eddoboozi lyo nga bwe nkumanyi n'amaanyi go. Juliana ne bukera ku makya n'okola tweet ng'ogamba I'm concerned about this young mother who was arrested 3 years now, Olivia Lutaya. Trust me, it would make sense. N'abantu n'abanene mu government bakuba mwe muli ne bababa mmwe bajja bayinza n'okuwuliriza enkya ne batta n'Olivia Lutaya mulize bwe ndowooza n'okulowooza kubanga oyo omukazi naye muzadde nga ggwe naye bye bamusibira temuli. Kati gwe tojja kutugamba ono ntubinga ebinyampo n'oleeta ebiseerezo. Ntubinga ebinyampo n'oleeta ebiseerezo.
bwe mbanga musazeewo okubeera abasiru musiru byebyo ebya Juliana Kanyomozi ebigambo yabadde abiyita byakusaaga ngalowooza byamanyo wenu ne bannayuganda banyiivu bannayuganda batamwatamwa dda bakutakuta dda bakowakoowa dda balumiddwa ekisusse bakubiddwa ekisusse battiddwa ekisusse kati baavaako ndogere nyangu baagala bwenkanya everyday bw'oba olwana n'ow'emmundu omutemu ng'atemula abantu bo nga gwe tolina mmundu naawe olina okukozesa ekintu ekyenkanankana n'emmundu okulaba nawe ng'omulumya kati abanga bali batutta bakozesa mmundu okutta abantu baffe ate ffe situzirina kati naffe okubaddiza ebikompola by'ebigambo naffe ne tubasonsomola kibalume kibanugune bumanyi naffe batukolako bituluma so omukyala Juliana Kanyomozi eyo ye Uganda oba tugimanyi bulungi eyo ye Uganda ojja giwulira ojja gifiiringa naye weetereeze manya abantu balina ensonga lwaki bakola bye bakola era saba nnyo okulaba nga bye bakola ebibakolwako ebibayita okukola bye bakola ebibakolwako biggwawo nga n'avaako kalunsambu yakalumanywera ye Generali Yoweri Kaguta Museveni singa Generali Yoweri Kaguta Museveni ava ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda n'agenda akola ebibye bannayuganda bajja kutereera society ejja kuddawo ebeere so nomo eddemu ekola ebintu nga birina okukolebwa naye kati nga society ekyalwana General Yoweri Kaguta Museveni akoze ebikolobero eby'enjawulo tewali muntu agenda kulekayo kukola kyakola paka ng'obwenkanya buzuuliddwa kale byebyo nno ebya Juliana Kanyomozi teyategedde nti ali mu kutankuula olutalo lwayinza obutamalaako nalwo naye mpozi kye nalabyemu era nga ebya Uganda bye mubimanyi anabi yafulumiza akayimba akapya ayinza okuba nga kino yakikoze okupromotinga akayimba ke kayitire waawo ayogerweko kuba twadde amwogerako kati ali mu mawulire ayogerwako n'akayimba kogererweko awo afune vibe manyi bino babikola nga bali systematic nga baagala nabo ensi bawa attention kale tugikuwadde Madamu Juliana n'akayimba ensi kategedde byebyo ebyange tujja kuddamu twogera ebigambo bw'anabakkiriza Donda Lugawana Mugereka batayi mweraba